mu mwezi guno okusembayo mu mwaka 2023. Tendereza Allah w'ekitiibwa atuleese olwaleero okumusinza mu kaseera kano ne musaba okusaasa n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi w'ekitiibwa eyali omuzadde omulungi eyasinga okuba ekyokulabirako eri taata w'abaana bazaala, yali kyakulabirako mu kulera abaana n'okubalabirira. Saba Allah w'ekitiibwa assa okusaasa n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu topikisi ennyingi abasiraamu ze basuubira mu kaseera kano okusinziira ku biriwo ekiriwo kati ku ssaawa eno kyendabira okubasomesaako be baana abali mu luwummula, olw'okubanga mu bikulu buli omu byalowooza ku ssaawa eno kikulu nnyo, olw'okubanga bwe bugagga bwa buli muntu yenna, ate abasinga obulungi kye batamanyi. Abaana al awlaad, abaana Allah baatuwa basobola okubeera ekyengera ekigenda okugasa, basobola okufuuka ekizibu ekigenda okuviirako omutawaana ku nsi. N'olwekyo akadde kano kaba kalungi nnyo okujjukiza baganda bange nga nange nejjusa kennyini okubeera nga tufaayo n'okwenyigira akaseera k'emyezi ebiri gye tutandise egy'oluwummula. Abaana bwe tuzaala ze ninuzi za buli muzadde, oluvannyuma lw'okunafuwa amaanyi ne gamuggwamu. Baseruganda gye tulaga ne bannyinaze abatudde eyo, gye tulaga buli omu waliyo obunafu, waliyo n'okufa, byoteekeddwa okwetegekera mu kaseera kano nga tukyalina amaanyi. Naye ekyobusuubuzi ekisinga obunene, ekisinga okubeera ekyebbeeyi, kye tusobola okukola mu kaseera kano ak'amaanyi tutuuke okunafuwa nga tulina abatuyamba, kwe kufaayo ennyo okuteekateeka adhurriya. Abanatusikira abaana baffe, ezzadde lyaffe ge maanyi gaffe. Akaseera bwe tunaanafuira kyekyobugagga kyaffe, akaseera Allah wanaagerera nga tokyasobola kukola. Ate era yeninuzi yaffe Allah kwagenda okusinziira okubeera nga akyakuwa empeera ng'oli mu kabuli. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba, idha maata buni adamu, omuntu bw'afa nze naawe ensi tugenda givaako tufe tukirire mu kabuli. Eyo mu kabuli buli omu agenda kubeera mwetaavu nnyo okubeera ng'afuna empeera ezimuyamba ng'ali mu kabuli ng'ensi yagivaako. Olwaleero tuli balamu, buli omu asobola okwekolera, osobola okujja n'osaala ne weesaalira eswala ekugasa yiyo, osobola okusaddaaka saddaaka gy'owaddeyo yiyo. Naye bwe tufa teriyo swala n'emu gy'ogenda kusaala oba gye bagenda kukusaalira ekugase. Abaana bwe tuzaala kyobola buli omu alina okwefaako osaale eswala zo zibeere bulungi, zibeere nga nnungi, ozifunemu empeera ezinakuyingiza ejjana, kubanga teriyo mukwano gwo, teriyo mutabani wo agenda kima dhuhuri oba asiri agisaale agambe Allah nti empeera z'eswala eyo oba eyo eswala nzigabidde taata yafa. Eswala ebeera yiyo. N'emirimu emirala mingi, naye Nabbi yajjayo emirimu esatu n'agamba nti idha maata buni adamu, singa Allah akujjulula n'akujja ku nsi, inkata amaluhu, omwana Adamu emirimu gye giba giyimiridde, illa min thalath, okujjako ebintu bisatu ebisigala biyingiza ku akawunti yo ng'oli mu kabuli. Wa minha, mu bintu ebyo ebisatu Nabbi byagamba nti aw waladun salihun yad'u lahu,
singa Allah akusasira noleka omwana mu nsi ng'omwana oyo amanye ekyokukola najjukira nti taata yafa namuguliranga kilo za sukaali n'anywa namuguliranga ennyama n'alya mu kaseera we yabeerera omunafu naye nga tokyasobola kulya kubanga oli mu kabuli n'olwekyo sukaali wo ennyama yo engoye zo n'ebirungi byonna byali akolera bisigala mu kubeera nga akusabira nakubeera nga agasa abantu balesibwe waleka ku nsi omwana ow'ekikekero sigenda mufuna bufunyi bwotyo olina muteekateeka ng'akyali muto n'akula ng'akimanyi nti muzeeyi bw'abanga afudde nina omusabira nina okukola emirimu eginamuwa empeera abooluganda abantu baleka abantu ku nsi ne bafuukira abantu ekizibu kyewaleka ku duniya kyogenda okufuna ng'oli mu ntaana omwana bw'abanga yeeteeza abantu ku leirwe oba mu kkubo n'abanyakulako obusawo n'abanyakulako obusimu omwana oyo egundi eyo ekikolo ekyabakoze kikutukako ng'omuzadde khaswatan naddala singa buba bwali bugayaavu bwa muzadde bwe buba nga bwali bugayaavu we nga gwataafaayo omwana oyo kyabakoze okifuna wakadhalika nabbiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi kyava atugamba nti bw'obanga wamukuza bulungi ekintu kyabakoze nga kigasa abantu oba kyabakoze nga akusaddaakira oba kyabakoze nga akusabira zempeera zofuna nga oli mu kabuli hadisi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti kullukum ra'i abooluganda buli omu Allah gwe yawa ezzadde Allah gwe yawa amaka kullukum ra'in tujjeyo omuzannyo tukimanye obwo buvunaanyizibwa Allah bw'aba akuwadde wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi buli Allah gwe yawa omwana buli Allah gwe yawa ezzadde amanye nti agenda mumubuuzibwako buli Allah gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'amaka ge ogenda bubuuzibwako nabbi n'agamba nti farrajulu ra'in omusajja abeera mulunzi abeera wabuvunaanyizibwa mu maka ge na buli kimu Allah kyemukwasa mu maka ge wa mas'ulun an ra'iyatihi bannange tugenda kubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero buli omu Allah kyeyamuwa okubeera nga alunda okubeera nga alabirira okubeera nga akuza walmar'atu ra'iyan fi baiti zawjiha abakyala nabo tebejjamu mu buvunaanyizibwa buno Allah teyabajjamu nabbi agamba lukyala ali wano nga Allah yakuwa bbaawo ne muzaala abaana abo mu maka si buvunaanyizibwa bwa taata yekka obuvunaanyizibwa bw'okubalera obuvunaanyizibwa bw'okubalabirira mas'ulan fi baiti zawjiha obuvunaanyizibwa bw'abakyala bunene mu maka gye bava gye bazaala abaana baseruganda abampulira tuli mu luwummula abaana baffe bawummudde emyezi 2 nali wano lumu ne mbagamba nti bintu ebyewuunyisa kwe kulaba nga abalabirira abaana bano mu masomero abatabazaala bafaayo nnyo okulaba nga abaana babateekamu empisa okwongera ku knowledge gye babawa weewuunya essomero ne likuuma omwana nga limugamba nti tokkirizibwa kufuluma mu kikomera wadde essomero nga teririko kikomera ne lisaawo amateeka akugira abaana okutambula ogenda okukosa abantu b'ekyalo banneiba naye omwana n'akomawo awaka eri abamuzaala bennyini ekintu kibalemu okukola neweesanga nga ekyalo kyonna kikaaba ensi yonna ekaaba olw'abaana abakomyewo ku ssomero baseruganda bampuliriza ensi ekyuse nabbi sallallahu alaihi wasallam emirembe nga bwe gitambula yagamba nti khairul kuruni karini tesobola kwegeza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gwali mulembe mulungi ogwawangalyako abantu abalungi abantu abaali abangu ennyo naye nabbi agamba nti buli gye tweyongerayo abanziririra abaddako omulembe gw'abasahaba gwegudda ku mulembe gw'abannabbi ne battabiin thumma al-agyali mutataliya oluvannyuma emirembe gijja giddawo naye gye tukoma okusemberera akhira
gy'ebintu gye bikoma okuzibuwala. Tuli ku mulembe guno olwaleero ng'abaana mulembe gwa digito twavudde ku analogo kati. Naye Ibn Qayyim agamba nti abaana bwe tuba tubalera mu mbeera gye tubalereramu oluusi tulowooza mbu tubayamba ate nga tubamenya. Omuzadde n'alowooza nti omwana kyamukolera kyekigenda omutereeza, kyekigenda omusiimisa, naye nga yeerabidde nti amwonona bwonoonyi. Mwenna mujjukira bulungi baleeta ku TV ensonga eno ne Katikkiro wa Buganda yagyogerako olw'obukulu bwayo lwe baleeta omuzadde yagenda ku vidiyo eri omwana era gubadde gufuuse muze paka gavumenti yavuddeyo n'ekyogerako nti omuntu n'agenda n'obukadde 3 olw'okubanga sente weeziri aziwa omwana gw'amanya ali ku ssomero, essomero eririko abaana abalala ng'abazadde babe bagenda kubawa omutwalo gumu oba 15,000 oba okubanga tabalina kye babawadde. Hadha al-amr, ensonga eyo omuzadde oyo alowooza mbu kyakoledde omwana kimuyamba, naye ng'ate oluusi kyamukoledde kimutta. Ibn Qayyim yagamba mu bigambo bye rahimahullah, Allah amusaasire, n'agamba, njagala mbiwulize ebigambo Ibn Qayyim bino. Yagamba bw'ati: wakam mimman ashka waladahu wa faladhata kabadihi fi dunya wal akhirah. Bameka abayonoonera abaana bebeezaalira future yaabwe wano ku nsi ng'obyokola olaba ng'amuyamba naye ng'omutabusi fi dunya wal akhirah bi ihimalihi, olw'obutafaayo bw'abazadde nga balowooza nti kyakola kiyamba omwana naye ng'ate kimutabusi na kumwonoona. Watariki ta'dibihi, abazadde beerabira dda embeera y'okulabirira abaana baabwe n'okubasaamu empisa. Wa i'anatihi lahu shahawatuhu wa yaz'um, Ibn Qayyim agamba nti wa yaz'um, abazadde abamu mu kukola ekyo balowooza ki? Balowooza annahu yukrimuhu, mbw amuwa maanyi, mbw amuwa kitiibwa. Ogulira omwana essimu ey'okusereza ng'omwana wa P3 wa P2 togimuntalinze, tomanyi byagenda girabako. Bannanga abalabe b'obusiraamu basembeza nnyo obwonoonefu eri abaana Adamu, naddala abaana abato. Al-ilam, social media, amasimu ge tukozesa, TV ze twesiga ezakyusa obulamu. Omuzadde n'agamba nti ze abange nabamala kasema magulira TV nensasula decoder ate nze nsasula eriko channels zonna, naye nga bw'ava awaka agenze kola taata ne mama bamugenze kola, abaana basigadde awaka ku channels obasasulira StarTimes oba decoder yonna gye wasasula, tomanyi biki bagenda okulaba. Essimu ze bagulira oba iPad. Bazadde bannange njagala okubalabula nti abasajja social media ekoze kinene okusembeza buli bukyafu eri abaana baffe. Al-ilam, media okutwalira awamu silahun dhu haddayn, bekibeera kiso oba kitala kyogi enjuyi zombi. Idha stukhdima fil khayri fahuwa khayr, abanaakozesa obulungi ebintu ebyo bajja bifunamu omugaso. Wa idha stukhdima fi shar fahuwa shar, bwe tukozesa obubi social media n'amasimu ne iPad okutwalira awamu, bwe tubikozesa obubi bibeera bibi era ne bitwonoona. Obanga social media n'amasimu goonoonye ffe abakulu, omuntu n'obeera mu kisenge oba mu ddiiro oba bonna wooli olw'okuba essimu yiyo. Luli edda abantu bakwatibwanga ensonyi, ogenda ku library we bapangisanga CD oba gano gateepa gabeeranga aganene yabeeranga ag'obwonoonefu, naye ng'omuntu atya ogenda ogamba nti bajja gamba nti bannange seeka omulamba, naye byabiraba. Olwaleero tubiraba nga tewali akitegedde okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kati g'omukulu weekyekinge bebanga essimu ekulemye okontrolinga
kuba kunyiga bunyizi ku pesa dikuyingize mu site yonna gy'oba oyagala onyiga kunyiga bunyizi just kunyiga kasada tabeerako. Naye abaana abato, abaana ba primary, abaana abakyasoma ne tubawa amasimu n'omuteerako ne data oba n'ogula wifi n'ogibawa waka n'ovaawo n'ogamba nze abange kasamagulira amasimu kasamagulira essimu ne bateerako tv tofuddeyo kiki balaba. Hadhihi hiya almushkila. Obwo bwe buzibu. Omusajja n'agamba nti yazumu annahu yukrimuhu, alowooza mbu amuyamba era amuwadde kitiibwa, wakad ahanahu, ate nga kyamuwadde butwa. Kyomuwadde butwa golowooza mbu omuyambe. Abaana abange bamanyi essimu, olaba kabebi ako ng'akute ku simu oba ku ipad, talina kyatamanyi. Eyo emboozi gye tubeeramu. Era ne tugamba nti nze owange mulabufu nnyo ku kigambo ky'essimu, n'ebimu abimanyi byesimanyi, ayingira ne wesiyingira. Naye nga mwana wa myaka 4, mwana wa P1, mwana wa P2. Ibn Qayyim agamba nti gweolabanga amuwadde ekitiibwa, olabanga amukuzizza, olabanga omwana omulabufu, wakad ahanahu, ate nga kyokoze kimussiza ddala wansi kuba agenda kwonooneka. Wa annahu yarhamuhu, omuntu ayinza okulowooza nti omwana mukolere ekisa, kamuwa obukadde 3 ng'agenda ku ssomero, kamukolere buli kyayagala, buli kyasaba omwana mukimuwa, buli kyasaba nkimuwa. Yadhun, abazadde abamu tulowooza annahu yarhamuhu, mb'olwamukolera kisana kumusaasira. Naye Ibn Qayyim agamba wa annahu yadhlimuhu wakad dhalamahu, omuntu oyo aba omulyaza amanyiza omwana oyo, wa harramahu, n'omuziizaako ebirungi ebyali badde bimusanga mu maaso. Tubaleke mu maaso gye baba basanga ebirungi. Tulaba abazadde abaatukulembera bakuzanga batya abaana. N'olwekyo baganda bange abampuliriza, Ibn Qayyim agenda mu maaso n'agamba fafatahu intifauhu, omuzadde w'ekika ekyo agenda okwejjukiriza nga bimuyiseeko emigaso gy'omwana oyo. Yalowoozanga nti kyamukolera kye kimutwala mu maaso, olw'okubanga asobola okukimukolera n'akimukolera, n'alowooza nti omuwa buli kyonna kyayagala kyekigenda omuyamba. Fafatahu intifauhu minhu, agenda okwesanga ng'omwana oyo eyali badde amugasa takyamugasa ku nkomerero. Tebikomaawo, wafawata alaihi haddahu fi dunya wal akhira, embeera eyo bwe tutagiveeko egenda kufiiriza abaana baffe omugabo gwabwe ku duniya ne ku akhira. Ku duniya twagala abaana babeere bulungi, n'olwekyo londamu ebinaabagasa. Tuleme kugenda na mpewo ya tekinologiya omupya, tuleme kulowooza mbu ensi ekyuse, abaana balina kufuluma nga bwe baagala awaka. Abazadde abatuufu balina okontrolinga abaana baabwe wegye balaga. Omwana afuluma awaka tuli mu luwummula, afuluma agenda wa? Agenda ku masjidi oba agenda mu ddalasa? Naye omwana n'afuluma tomanyi ngyalaze, agambye obugambirize ngendako mu mikwano gyange, mami fulumako, nagamba genda, nawe omulembe gwakyuka, abaana ne batalaya mu kibuga, temanyi nyine gye balaga, eyo gye batomerera emikwano emibi. Kati gwe omutima gukugamba nti oyo mwana musaasira, omulembe gwakyuka atambule n'ogwo. Kumbe omulyaza amaanya, kubanga banaakwatagana n'abakyamu. Hadduhu fi duniya, abaana abeebaza bazadde baabwe balera, be babaafuna omukisa nga muzadde we yali tamukkiriza kugenda mu bintu bikyamu, era ajja kwebaza ku nkomerero. Naye omwana oyo gw'ogayaliridde fi duniya wal akhira, wa idha itabalita, omusajja ono ng'amaliza ebigambo Ibn Qayyim rahimahullah agamba nti bw'oba weetegereza alfasada fil awlad, bw'oba weetegereza obwononefu obuli mu baana, omwana oyo yatufaako, omwana oyo abonyaabonya ekyalo, omwana oyo akola bw'ati, tetumulinamu mugaso, yafuuka mutemu, yafuuka mubbi, yafuuka bw'ati.
Ibn Qayyim agamba nti bw'obyetegereza n'okola research ra'aita amatahu ojasanga ng'ebisinga min kibalil aba byava kugayala kw'abazadde be. Bannange Allah tagenda kunenya ku kyewagezaako okukola omwana nayoneka ku lulwe. Abo gye bali ng'omuzadde agezezzaako okusomesa, agezezzaako omulaga ekyokukola, omussaamu empisa, naye omwana yebitabuihi Allah n'agenda nayonooneka, tolina musango. Naye wallahi eyava ku bugayaavu bwo n'obutafaayo bwaffe ng'abazadde, Allah subhanahu wa ta'ala agenda batuvunaanako. N'olwekyo twebeereremu mu kano akaseera akasigadde, ensi erinza abo abaana singa gwe wobateera bagende nga temanyine gye balaze, waliyo abagende bakwatako babatwale bagye baagala, naye kijja kukubeerera kizibu bajjayo, kijja kukubeerera kizibu bajjayo. Omwana nakonekako n'agenda bwe pa n'agenda mu gurupu y'abononefu, mubuuze abazadde abafuna ebizibu ebyo. Ojja kwagala omujjayo nga tosobola, okyalina chance ey'okugamba ku mwana n'omugaana okufuluma atutuula, tofuluma nga simanyi gy'olaga. Muleme kuwoza mbu emirembe gwakyuka gutya nga Allah subhanahu wa ta'ala alina bye yatulagira nga yamanyanga guno omulembe gujja kubeerawo. Teriyo kipya mu tekinologiya kijja oba nsi kukyuka nga Allah teyakimanya, yabimanya n'ateekawo enteekateeka y'okulera abaana. N'olwekyo tulabire nnyo abaana baffe naddala mu kaseera kano. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Baganda bange abampuliriza nga tumaliriza kutuba yaffe ekwatagana n'abaana baffe, tujjukire nti ekyobugagga kye tuyinza okuba nakyo nga kya ddala kwe kuteekateeka abaana abo. Tukola sente, tulima, tusuubula, naye byonna ekyobugagga ekisinga baana abo singa tunaabateekateeka bulungi be bagenda otuyamba mu kaseera k'obunafu. Oyinza okuzimba ennyumba, for example, oba oguze ettaka oba okoze kyonna ky'oba okoze n'ogayalirira abaana, oba n'ekigendererwa nti rentoozi zange zino zijja kunyamba nga nkuze, bwe naabeera nga ntudde mu kyalo eyo nga ntuma abaana bagende ne buli siti babanja bapangisa, n'ozimba ez'emiliyoni 5, ezibamu emiliyoni 10, ezibamu miliyoni 2. Naye oyinza okunafuwa ne bakabya amaziga bennyini nga tebakuyambye, ate nga nebibakola okuyamba babijjeyo babitunze, kubanga buli lwonafuwa bajjama. Tayimu etuuka nga Allah akugeredde n'onafuwa nga n'okutuukayo wazimba tokyasobola, saba Allah akume emibiri gyaffe tubeere b'amaanyi paka bwe tunaava ku nsi, kuba kyekisinga obulungi. Naye nze nkugamba nti kamu bameka abantu abateekateeka ebintu byabwe nga birungi era nga bisobola bayamba mu kaseera k'obukulu, naye ng'abaana babitunze ng'okyali mulamu ne babijjawo, ate naawe kennyini batakuyamba, n'obeera nga rentals tezakuyamba n'abaana tebakuyamba. N'olwekyo ekisinga, singa omwana ono omuteekateeka bulungi, bw'olemerera okuzimba yali kuzimba ng'okaddiye. Singa osobola okugatta byombi, kyekisinga obulungi. Bannanga abaana tubateekemu empisa n'eddiini, ebintu bibiri. N'olwekyo mufeeyo nnyo okuteekateeka abaana mu kaseera kano, firijani birruhi yesookera ddala. Tulina okutegeera enkolagana y'abaana baffe ne Allah waabwe. Fi hadhihi al-ijaza mulumula luno kaifa alakatuhum birabbihim, enkolagana y'abaana bo ne Allah eri etya? Taata ali wano alina abaana nga bali mu luwummula, ne maama abaana nga bali ku ssomero ne bagamba nti mugende musaale, abaafuna omukisa mutwala abaana mu masomero g'obusiraamu. Swala yateeka sawa ya dhuhuri ne bagamba mugende musaale mulyoke mulye,
teka ne bagamba tokkirizibwa kujjula mmere gw'omufumbi okujja nga bano bamaze okusaala. Ne bakoma waawaka ne mbaleka. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa'mur ahlaka bis-sala wastabir alaiha. Abantu mubalagira okusaala era beera mugumikiriza ku kyo kulwokubanga esswala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah bwe yali agyogerako yagamba nti esswala nzito. Olabanga ennyangu naye nzito okujjako eri abo batya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange esswala enzito wa. Singa si buzito bwa swala emisigiti gino gye tulimu singa tegimala. Naye mwabaze okusaala mwe batono. Abasigadde basinga obungi lwa buzito bwa swala. Kyevolaba Allah agamba nti wastabiri alaiha. Bw'obanga obalagira okusaala abaana teekamu obugumiikiriza. Ogenda tuwa ku mwana nga akyali mutulo saawa ya fajiri ng'olaba afuluuta ali wala naye ng'etteeka ligamba muze okusasaale addemu yeebake nga amaze okusaala. Weetaagawo obugumiikiriza. Abazadde abamu babiyomberamu. Maama ne taata ne basanga tebakwatagana ku nsonga eyo. Abaana baleke bali mu luwummula bazze kuwummula saawa 12 ze bazuukuka eri nabana bazuukuse 12 banaasaala nga bazuukuse naye ng'omwana gwayogerako ali mu siniya 4 yasuuka emyaka 15 fayiro ze baziggulawo dda buli swala gyaleka emuwandiikwako naye ogwagamba omuleke yeebake. Weetaagawo obugumiikiriza. Abazadde mwembi nga mukwatagana ku nsonga eyo. N'olwekyo alakatul abna ma rabbihi. Tulina okufaayo okulaba abaana bano enkolagana yaabwe ne Allah eri etya basomese tawhid. Abazadde mutule n'abaana bammwe. Lwaki abaana bawummula? Olina abaana 4 5 10 ne bawummula olumula ne luggwako ne baddayo naye nga totuddeeko nabo. Tulabire kuba tusookawo bannabbi. Lukumani alayhi salam yajja mu Qur'an suratu Lukumani wa idh qala Lukumani libnihi wa huwa ya'idhuhu. Lukumani yatuuza omwana we nga amubuulirira. N'olwekyo okubuulirira kya mu ddiini ya Busiraamu. Banaategeera batya eddiini yaabwe empisa zaabwe. Tubatuuza tubasomesa eddiini tubayigiriza empisa ezaffe ezawano ezitakontana na ddiini. Banaabitegeera batya? Twogereko nabo omwana otegeere kiki ekyalina kikyayagala kyekimuluma. N'olwekyo tuseewo enkiiko tutuleko n'abaana baffe ekitono ennyo emirundi 2 mu luwummula nga luno oluwanvu. Tula nabo olwaleero nga bakawummula obategeeza obuzibu obuli mu nsi na lwaki baali badde batuula awaka batebenkere. Obapangire obulamu bwabwe ebanaabaddayo ku ssomero obatuuze mu lukiiko olwo olusembayo olubasiibula. N'olwekyo tufeeyo nnyo ku janibi ruuhi tubategeeze Katonda waabwe. Aljanibu nafsi tufeeyo nnyo ku mbeera y'abaana bano okubazimba ye kennyini ng'omuntu kubanga bamala okutegeera Allah we agenda kuwangaalira mu nsi atya. Olina omufaako omuteekateeka eyo janibi nafsi ekwatagana na mpisa. Allimuhumul akhlaq ad-din empisa z'Obusiraamu n'empisa ezaffe ez'obuzaalira n'ez'eggwanga ez'obuwangwa. Mwana wa buwala agenda kufukamira nga abuuza taata empisa ya ggwanga tojja muleka bulesi. Empisa z'Obusiraamu muyigiriza okusoma bisimillah nga alya. Lwaki tibawuye emmere nga tamanyi omwana agiridde atya? Omwana yeebaka atya? Abaana abawola n'abalenzi beeyisa batya singa bakula ne basuuka emyaka 10? Nabbi agamba nti wafariku bainahum fil madaaji. Tulina okubaawula mu bisulo naye ffe ekyo twakita. Abazadde abamu osanga abaana abawola n'abalenzi katogo yawoza kasa beemanyi. Ani atamanyi nti oyo mwannyina? Gogamba beemanyi naye nga Allah yabatonda n'atuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad yakugambye nti abaana be muzaala mubaawule. N'olwekyo baganda bange abampuliza ne bannyinaze tufeeyo nnyo okulera abaana baffe jawaani byezo zonna ne jawaani byendala abaana babeerenga bakuliramu eddiini. Ala wa sallu rahimakumullah nabiyul karim amarakumullah bidhalika fi kitabi haythu yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح ذريتنا، اللهم وفقنا لتربية أولادنا تربية إسلامية صحيحة. اللهم ارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهم يا عزيز يا كريم يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.